I think ndowooza tewali atakimanyi nti nno Shiba Kalungi agenda kubeera nga celebratinga munnange ate okudda kwe eside eno wali ku Serena muganda wange. Kaakati nno ekibadde wali mu katambi asitudde wali omwana we Amiru nga agoyingamuko crazy. Bye ngenda okubeera nga nkutuusako abadde akakasa mwana muwala munnange ate Shiba Kalungi, ate nga ye Spice Diana abadde wali ng'ali mu goyingamuko crazy ng'ali mu kuyimba oluyimba lwe munnange ate award. Oh my god. Ate nga wali Rema Namakula naye avuddeyoko n'akakasa munnange ate ekivulu kya Shiba Kalungi eside eno. Ngenda kubeera nga mbikutuusakoko mu maaso awo. Bambita Jaminati, sinzira ku Jaminati Yogi, kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kibeere nga kitambulira ddala muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi. Kaakati nno kansooke nkutegeezeko munnange wali mu katambi. Omukyala Shiba Kalungi asitudde wali omwana we awo munnange nga musanyufu okufaako obufi. Ekibadde wali mu katambi actually yonna gye bigwedde muganda wange. Abadde nno ali mu kakasa awo ekivulu kye munnange awo kw'ossa ate n'ebirala wali nga waagoyingamuko crazy n'omwana we. Jjukira nti nno abadde waka nga bw'ogezaako okulaba actually embeera bw'eti bw'ebadde mu katambi. Hi everybody, good morning. Are you ready for my mommy's show on Friday? See you. Hi everybody, good morning. Are you ready for my mommy's show on Friday? See you. Yoyo nno munnange ate mwana muwala Shiba Kalungi, nkugambye ndabyeko ko wali abayimbi ab'enjawulo babadde bakakasa munnange ku kivulu kino eky'omwana muwala munnange ate Shiba Kalungi eside bannange ekinaabeera eyo. Actually ndowooza agenda kubeera n'omwana we era nga mpuliddeko ko wali kugempuliddeko imbu agenda kubeera nga ajja munnange ate ne baby eside. Kakati nno munnange mmwe ababadde ba missing okulaba munnange ate ku mwana we actually ndowooza bajja kumulaba eside eyo. Yonna gye binaggwera nja kuba nga mbikutuusakoko wano ku Jaminati Yogi. Naye nno ku side y'emu Rema Namakula naye abaddeko ko wali ku mukutu ogwa Instagram nga bw'ogezaako okulaba abadde wali actually ebadde nga woofiisi nga bw'ogezaako okulaba mu ebyo ebifaananyi bibadde bikutte omubabiro actually ku social media wali. Kakati nno ku side y'emu n'akakasa munnange ate ekivulu kya Shiba Kalungi nga bw'ogezaako okulaba post eyo agikoze wali n'agamba nti nno munnange ate Shiba Kalungi concert ennungi wali n'akoowola munnange ate abantu okubeera nga beetaba munnange ate mu kivulu ky'omwana muwala Shiba Kalungi eside eyo. Yoyo nno munnange ate Rema Namakula era nga bwentyo bwe mushekinzeeko. Kakati nno kankwongereyoko wali ne Spice Diana. Spice Diana yabaddeko ko ne show ng'ali mu kutuuka awo n'asooka munnange n'agoyingamuko crazy n'oluyimba lwe olwa award. By the way oluyimba luno ndaba nga luli mu kuperforminga munnange ate bulungi wali okamalako obumazi era nga bw'ogenda munnange ate ku YouTube channel ye munnange ate lufunye ba views abaweerako ddala kw'ossa ate n'olukolamu munnange ate challenge ku mukutu ogwa TikTok. Naye nno wali abadde just bambi nga ali mu kutwayizaako kokkadde before nga tannaba kulinnya munnange ate ku stage. Mutwale zawadi mbagambye mukole fujo mutwale zawadi abefite na kiri kityeyo agundi musanayo kawadi nafara nyiriyo zinamba tusana yawadi zinimanize mmanzi siwulira nibwira abali nepisa mchikola mtala ekintu kye megwe oli mukulinda bindi oluyimba ogenda ddumalayo. Yoyo nno munnange ate mwana muwala Spice Diana era nga bwenti bwe mucekinzeko olunaku olwaleero eside eno. Ngenda kubeera nno nga nkomawoko maaso awo. Kakasa nti nno osubscribinga ebisigadde byonna gwe bitulekere update yonna ojja kubeera nga ogifuna wano ku Jaminati Yogi. Nzikiriza ate nkomewoko maaso awo n'ebirala.